Hallelujah, 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 hallelujah. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga amanyako n'erya Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu. Neebaza Katonda abukeesezza. Katusabe. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo, Katonda ffe weebala omusumba omulungi, weebale Yesu, weebala olw'amakya gano amalungi, weebale gw'atuwadde ekisa, weebale atukuumye, weebale Mukama atuyisizaawo, weebale olw'ekirabo eky'obulamu, weebale ku lw'omukyala n'omwami gwe nsaba naye, weebale ku lwa buli ssekirina omwali ku bugazi bw'ensi eno Mukama ng'akunoonya emisana n'ekiro, weebale Mukama atukuumye, weebale Mukama agabiridde okulya n'okunywa n'okwambala, abalala n'obagabirira mu ddata ne wayifa, weebale Mukama atuwadde ekisa, agabiridde Mukama ababadde babanjibwa emizigo, ababangibwa gye basula yonna, abalala Mukama ng'era bakyetaaga obugabiriza okuva gy'oli. Katonda ow'ekisa tukwebaza mu advance, yongera okugabirira, yongera okuviirayo omukyala n'omwami oyo yeena anoonya kapito weewaawo nga gwe yali alina kati yaggwaawo, n'oyo anoonya omulimu Mukama tumuteeka mu maaso go. Katonda ow'ekisa omuwe omulimu, omukubire ekkubo awatali kkubo, gwe Katonda ayinza byonna era amanyi ebiro n'ebiseera, gwe Katonda waffe era fikisa waffe, fikisinga omwami oyo mu kifo ky'alina okubeeramu, ng'ali eyo atambula, ng'ali eyo alowooza, ng'ali eyo awandika application, ng'ali eyo ayingidde mu makampuni ag'enjawulo naye nga tebannaba kumukkiriza. Katonda ow'ekisa gwe nkwegayiridde mukulembere beera naye yonna gy'ayimirira akkirizibwe mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Gano ge makya amalungi Mukama g'akoze era ng'atuwadde ekisa, tukyali balamu, tukyassa olw'omukka gwe ogwo gwatwesigisizza n'obulamu buno obutagulwa. Weewaawo ebintu bingi tubigula, weewaawo ebintu bingi tubisuubula mu maduuka ne tubireeta ne tubiteeka ewaffe nebeera nga biri expired, n'obikwata n'obisuula n'obizaayo n'obisula oddamu n'ogula ebirala. Naye waliwo Katonda kye yeesigaliza, gwe mukka n'obulamu, ebyo tebigulwa ate tebirina bwe bibeera expired. Katonda ng'akyakuwadde omukka n'obulamu, yongera okumutendereza, omugulumiza n'okumusinza yonna gy'oli mu linnya lya Yesu. Gano ge makya, this is a morning breakfast. Tulina olunyiriri luvudde mu kitabo kyaffe ekya Isaaya essula esooka olunyiriri olw'18. Lugambye bwe luti, olina bayibuli yo ojja genda weesomerewo osome chapter yonna owulire bwenyuma. Olunyiriri lugambye bwe luti, Isaiah chapter 1 verse 18 lugamba bwe ti, mujje nno koma tuteese ffembi koma bw'ayogera Mukama, full stop biri wakati mu lunyiriri, ebibi byammwe ne bwe biba ng'olugoye olumyufu koma binaaba byeru ng'omuzira semikoloni, ne bwe bitwakala nga bendera binaaba ng'ebyoya by'endiga. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Njogera n'omukyala n'omwami ku makya ga leero, ng'oli eyo omanyi nti wakola ebibi, oli eyo olowooza tosaanye amaaso ga Katonda, oli eyo olowooza nti Katonda ayinza okuba nga yakukyawa ku ekisitendi ey'okuba nga gw'olina obubi oba ebibi bye wakola mu maaso ge, era nga tosuubira nti wakyaliwo kyansi. Katonda gwe tusinza omulamu, Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo, ye Katonda wa second chance, ye Katonda oyo ajjudde ekisa n'okusaasira, ye Katonda ayamba. Kati ng'oli eyo olowooza nti tokyasaanira mu maaso ga Katonda, tokyasobola kusaba n'oyimirira mu maaso ge n'oddamu n'owulirwa, n'oddamu n'osonyiibwa olw'ebyo ebibi, ne bw'oba olina ebibi nga byenkana bitya, Katonda waffe ajjudde ekisa n'okusaasira, ye Katonda ateerabira bantu be. Actually yakulekawo olw'ebibi byo kubanga ye tasanyukiranga mubi kufiira mu butali butuukirivu bwe, asanyuka nnyo ng'ozzeeyo gy'ali. Kati n'oteesa naye. Ayogera mu luno olunyiriri ng'agamba, bw'ayogera Mukama asinze. Wulira agambye bw'ati nti, mujje nno tuteese ffembi bw'ayogera Mukama. Gw'alina ebibi tayogeddeeko nti alina ekibi, naye alina ebibi. Oyinza okuba ng'olina ebibi ng'obibalaabalamu okuva ewatandika okutegeera n'ewali tonnategeera, ng'olina ebibi nga biyitirivu. Bayibuli nnungi era ekigambo kya Katonda kiri weewaawo. Katonda yennyini ye Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira, ye yennyini ye yakutandika era yalina okukumaliriza. Is a Alpha and Omega. Kati bw'akugamba nti mujje tuteese ffembi, bambi ddayo gy'ali, yimirira mu maaso ge, mugambe Mukama,
nzijukidde nti gwe Katonda eyatandika omulimu omulungi mu nsi ye gwe yantandikira ye gwe alina okumaliriza. Nkwegayiridde obutali butuukirivu bwange ebibi byange bibino bimuwe bimubuulire nga bwe nkubuulira ebigambo bino. Tondaba era nange sikulaba naye nkubuulira ebigambo bino n'obiwulira. Naye ne Kristo Yesu Katonda gwe tukkiriza omulamu oli naye awo. Bayibuli esomesa mu kitabo kya Isaaya era eyo ndowooza chapter 60 egamba nti eggulu y'entebe ye kwatula, wansi y'entebe y'ebigere bye. Kati wansi wonna waali oba oli ne Katonda tekikwetaagisa na kugenda mu maaso ga muntu omugambe munnaaye kale nasobya mu maaso ga Katonda kino na kino. Gwe yimirirawo oba oli ku kitanda kyo oba oli mu nju yo oba oli mu kifo kyonna mugaye Mukama leero ntegedde obutali butuukirivu bwange buli bwe buti ne bwe buti. Obimubuulire. Ekyo ky'omubuulira kyagamba nti mujje tuteese ffembi. Wakati ng'omubuulire oba ozzeeyo gy'ali nga muteesa mwembi awo oba toteesa na sitaani mugambe Mukama nakola bwe nti nenkola bwe nti nenkola na kino n'ekino n'ekikola. Naye Katonda gw'agambye nti osonyiwa abantu. Nkwegayidde Mukama njagala tuteese ffembi nsonyiwa mu bino na bino. Nkolera ebyekisa nneme butaddamu kugwa mu nsobi nneme butaddamu kwonoona. Ye Katonda ajjudde ekisa. Olunyi lugambye nti ebibi byo ne bwe bibanga olugoye olumyufu binaaba byeru ng'omuzira osobola okulongooka wabadde ebibi n'obeera nga wenna osalira mu maaso ga Katonda. Ebibi byo ne binaaba byeru ng'olugoye naye binaaba bimyufu ng'olugoye bijja kuvaako ajja bikuggyako bwe mumala okuteesa gwe abadde alina ebibi nga byakuzingirirako nga wenna olinga bibi byereere wafuuka bibi ojja kuba mweru ng'omuzira. Kuba olunyi lugambye bw'ati nti bw'ayogera Mukama so si nze nti ebibi bw'ayogera Mukama ebibi byammwe ne bwe biba ng'olugoye olumyufu. Walwabyeko olugoye olumyufu nga lujjudde lumyufu. Kati Mukama ageraageranya omwana w'omuntu okuba ng'alina ebibi nga bimwenna yenna okuva ku bwezinge bw'enviiri paka mu ntobo z'ebigere ng'ebibi bye bimwetoolodde yenna nga yafuuka mumyufu wa bibi so si mumyufu wa zino ekkala ze tulaba noga nti gundi omumyufu naye ng'ebibi bye wenna okuva ku bwezinge bw'enviiri okavalingiddwa bibi nga bimyufu ng'olugoye olumyufu. Oba nga bbendera etwakadde waliwo bbendera etaliimu kalakala. Kati mu mbeera eyo ng'ogwa mu kategoredi bwetyo oli mu leve eyo obulamu bwo buli mu mbeera bwetyo genda bugenzi eri Mukama muteese. Agenda kutereeza agenda kubijjawo. Agambye olugoye ne lwanga lutwakadde nga bbendera ojja kubeera mweru ng'ebyoya by'endiga. Ogenda kuba mweru nga ki? Ojja kuba otukuziddwako ebibi obeere nga bw'olaba olugoye olweru otukuzibweko ebibi. Teri muntu agenda kunaazaako bibi kana kino kibabulire bino bye muyimirira mu maaso g'abantu ne babulira munaye nakola ebibi nabba gundi natta gundi nayende wagindi simanya na ebyo bibuulire Katonda. Katonda yanaazaawo ebibi byonna awabadde obukyafu ne wabeera weeru ng'omuzira ne wabeera weeru ng'ebyoya by'endiga. Ye Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira. Omusaayi gwe bwe gwayika ku musaalaba Gologoosa n'agamba nti kiwedde nga kiwedde. Omusaayi gwe gutunaaza ne gututukuza ne gutatulekaako wadde ebbala eri ekibi kyonna mu bulamu bwaffe. This is morning breakfast. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo nziramu okwebaza weebala olw'amakya amalungi. Weebale gwe Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira. Ekigambo kyo kiramu, ekigambo kyo kikozi. Oyogedde okuyita mu kigambo kyo Mukama. Tukomewo gy'oli Mukama. Tuteese naawe yeggwe omukulu mu kuteesa era ow'amaanyi mu kukola emirimu. Bwe kyawandiikibwa Mukama mu Jeremiah 32:19 nti yeggwe mukulu mu kuteesa era ow'amaanyi mu kukola emirimu. Katonda ow'ekisa abakyala n'abaami nga bakomyewo gy'oli nga bateesa naawe obasaasira olw'obutali butuukirivu bwabwe obasonyi olw'ebibi byabwe. Ddala baabikola naye ng'omubi Sitaani ye yali ng'abakutte emikono ye yabakozesa ye yali mu kontrolo yaabwe. Katonda ow'ekisa nga bakomyewo okuteesa naawe tukwegayiridde obawe amaanyi n'ekisa ofugire mu bo Mukama amaanyi g'ag'omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu abeere ku bo ye gw'oba osigala ofuga mu bulamu bwabwe omubi ng'avuddewo Mukama gw'oba weefuga
fuga owegulumize gye bali obaggyeko buli kibi kyonna obalongoose mukama babeere beeru okuva ku bwezinge bw'enviiri paka mu ntobo z'ebigere babeere beeru ng'omuzira mukama babeere beeru ng'ebyoya by'endiga kwe kusaba kwange mukama eri buli mukyala na buli mwami akunoonya olw'obutali butuukirivu bwe ng'ayagala omuviireyo mukama yongera omuviirayo omukolere ebyekisa yongera omuviirayo mukama omusaasire yongera omuviirayo katonda ow'ekisa omusumulule olw'obutali butuukirivu mukama obugyewo katonda ow'ekisa omusaayi gwe ogwayika ku musalaba Gologoosa gunaazeewo buli kibi ekyo ekibadde kyamyuka ekibadde kimwezingiriddeko ekibadde kimuliko mukama ekibi okifuule mukama obutuukirivu omunaaseeko obutali butuukirivu omunaaseeko obubi mukama asaanire mu maaso go mu linnya lyo Yesu amiina ayagala okulwa okateeka emikono bagamba nti ayi Yesu nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose amanya gange gano googere gaddemu nate gaddemu omulundi omulala mugambe nti ayi Yesu amanya ge gano gajje mu bitabo ebyokufa amangu ebitabo eby'endwadde ebitabo ebyokusiraana ogawandiike mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala mukama akulokodde era togenda kuddako kibi gwazeemu ebigambo ebyo oli mulokole nyweza ky'olayidde kaakati nyweza ky'oyogedde mukama akumpeera omukisa akunjagalire olwo